amateeka agayisibwa gakola kwabo abeesimbyewo ku bwa pulezidenti. Abeesimbyewo mu bitundu by'ennansana batankanya ku biragiro by'akakiiko k'ebyokulonda ebyokuyimiriza enkuŋŋaana z'ebyobufuzi nga bagamba nti zikola kwaba abatagoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu bokka ate abandi nti baagaana abeegwanyiza ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Isi terina nsobi ate si yasazeewo wabula kyabadde kiragiro okuva eri minisitule y'ebyobulamu okulaga nti abantu bonna kuba tekijja tuyamba obulwadde okujja abantu baleme kulonda kiviireko n'okuba nti akalulu kayimirizibwa. Yagambye abali ku level ya president tebanayimirizaako memba wa parliament tebanayimirizaako meya wa division oba meya wa municipal era nze nkyankuba olukiiko. Bino bituukiddwako mu nkungaana ze bakubye nga bagulawo ofiisi z'abavubuka abeegattira mu kibiina kya Kazo Youth World Corporation ekigendereddwamu okunoonyeza President Museveni akalulu. Ofiisi egenda kukola mu bumu ng'eri wamu wansi ne RS1 ng'eri wamu ne National Division okugyako kyenyinza okusaba abakulembeze baffe abali eyo naffe batumanye. Kuba ne bwana abeeringa opposition nga gulwa movement naye mujja kusigala nga muli baaki bakazo. Ate abavubuka b'enarwe mu gete kasokosoko bavuddeyo ne beemulugunya ku bantu abasusse okubba ssente ezibalwa President Museveni okwekulaakulanya. Bano bategeezezza nga ssente ezikunukkiriza mu bukadde 10,000 ezaweebwayo okuyambako mu kuzimbako eddwaliro sako okwetandikirawo emirimu bwe zabbibwa nga kati wano baagala President Museveni aveeyo abayambe mu nsonga eno. Waliwo ssente ezajja ezaweebwa ab'ekasokoso miliyoni 100 naye amazima ga Katonda essaawa yaleero tewali yafunye wadde n'10 wabula balibo bennyininyini bakavalinga apo ne tulaba abantu abalaba kugula amamotoka nakola bintu bitaliyo. So ekyo kyekintu kyekimu ekinyizizza ennyo abantu abakola mobilization abatuufu. Bagenda ne bakwatakwata obufaananyi bw'abaana ne babuteekayo ne bagenda ne balimbalimba nti balina abaana bageto. Amazzi makyafu nnyo embeera mbi nnyo tusaba gavumenti ekubireko okusonera national water ekwekira amazzi amaki amayonjo banalina muneza nediwemulabe ogakulukuta bwega togagwerako emidumu gyetusenaki amazzi. Mu ngeri y'emu abatuuze bamuganze baza akazo bafunye akamwenyuunyi ku matama oluvannyuma lw'abeegwanyiza obukulembeze nga bakulembeddwa mu Ronnie Ssempijja wamu ne Farida Nagayi batalaze maka ku maka nga bafuuyira ebikuwa mu ne Kabuyonjo n'ekigendererwa ky'okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino. Bagamba bannange ebiku bitutawaanya ebiyenje kati ne twekwata kitole nga abantu abagenda okukiika ku disitulikiti e Wakiso omwami Ssempijja Ronald Masannyalaze awamu nange Nagayi Farida ne tusisinkana omwami Kato kubanga yali wansi ku division waneeno. Kyokka abantu basanze okusomoozebwa olw'okusanga ebifo ebimu nga bikyafu nnyo era ne basaba abantu okulaba nga bakuuma obuyonjo okusobola okulala okufuna endwadde eziva ku bukyafu. Tukendeeza ssente zigenda mu malwaliro tufune obulamu obulungi n'olwekyo ekitundu kyaffe kyetaaga baweereza abafaayo ku bantu. Obukyafu bubi kyawulanga amakulu gali. Ate Joseph Kabuleeta eyeesimbyewo ku bwa pulezidenti naye amaze ennaku 2 ng'anoonya akalulu e Hoima. Joseph Kiza Kabuleeta omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti amaze ennaku 2 ng'anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Hoima n'alabula abantu obutamala gatunda ttaka lyabwe gafula. Gavumenti ya Kabuleeta eitake ojja kuligoboreramu obe mugayika. Mu nnaku 2 abadde agenda mu masinzizo ennyimbe n'okugenda ng'akuba enkuŋŋaana mu butawuni obutali bumu. Kabuleeta kampeyini zazitandikidde ku SDA Church Kinubi mu tawuni y'e Hoima oluvannyuma n'alyoka agenda mu byalo okuli Kisabagwa, Bulyango, Mbarara, Nyakabara, Nyakatooke ne Kitooba mu disitulikiti y'e Hoima. Abamu ku bantu aboogeddeko ne Bukedde TV bagamba nti gavumenti eddako esaanidde okubayamba mu byenkulaakulana. Abantu bwa Bunyoro bali bitten, total bitten to the war. We are the ones who are going to come with real programs intended to work and which are going to work and intended to put money in people's pockets. Ebyo nga biri bityo wadde ng'akwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera okuvuganya ku ntebe wa pulezidenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine tagenze kalungu olwaleero tekirobedde bannakisinde kya People Power kumusabira kalulu nga basinziira mu kereziya. Omukubira simu nti sebo nyina obuzibu tukoze tutya ate naye ng'akubuuza tukoze tutya nze ndi Mr. Solution. Twetaaga omukulembeze asobola otusakira okuva mu mikwano gye egy'enjawulo ate ng'alina eddoboozi bw'ayogera abantu bawulira nga nammwe bwe muwulira. Tewali kyalo we sitadde mazzi bannange embeegayirira nga muvubuka munnamu
ng'omwana wamwe w'okukitundu agasa. Okusooka Father Ruswata ow'ebyensoma n'amasomero mu kigo kya St Jude Lukaya akozesezza omukisa gw'omwepiskopi Silverus Jumba okuwa abavubuka 3 mu mukaaga sakramento erya konfirmansiyo. Tubaddemu n'abasiba n'enviiri naye bajja kugenda bazisalako mpola mpola Omukama nga abakutteko. Amiina. Ate Father Vincent Katerega Senior ayimbye emmisa y'abafumbo n'awabula abakristo ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu obuteeyibaala olw'eddagala eri abasuubiziddwa okugema ekirwadde kya ssennyiga omukambwe wa COVID-19 kubanga terineesigika. Kubanga buno obulwadde nga bwe mwamanya tebuliiko ddagala ate bye tulabyeeko ne bye tuwulidde bitulaga nti nali neeryokugema ne baazuula ennaku ezo ate nalyo abamuli abaserusi. Ismail Kasoha ne Sennabuli abaagala ina be bakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV. Ate bo abaddukanya essomero ly'abaana abaliko obulemu Mukono basabye abazadde obutasuulirira buvunaanyizibwa okulabirira abaana bano kuba nabo baana ng'abalala. Abaana abaliko obulemu ku mibiri gyabwe nga bakuumibwa wamu n'okulabirirwa essomero lya Good Samaritan Inclusive Primary School e Nasoti Mukono bafunye essanyu ekitongole kya Mission for Disabilities okubagabula keeke ey'amazaalibwa. Omutandisi w'essomero lino Fred Migandi yakamata okusooka yasanga obuzibu bunene okulaba nga abaana bano n'abazadde abalina abaana bataliko obulemu basomera wamu era nga bangi ku bo baali babasosola olw'ekikula kyabwe. Abaana bano abaliko obulemu bannaabwe bano abataliiko obulemu kwe kubanga kati babaagala tebakyabenyinyala. Ategeeza mu kiseera kino abaana bano abataliko obulemu basanyufu nnyo ng'ebiseera ebisinga bye bayamba ku bannaabwe abaliko obulemu. Bangi babeera nabo bajja wano ne babanaaza n'ab'ekyalo bajja kati ne babanaaza ne bazannya nabo omutima ne gugira naye ng'abamu twabasanga nga bali mu mayumba kati ne tusalawo okubaleeta wano naye kati balabika bulungi. Ono yeebazizza abantu ab'enjawulo abakwatiddeko naddala mulaliso okunabawa ebyokulya. Abaana ekisinga okubasumbwa mulimu abaana basipayino. Basipayino bava mususu kakati balina okubanga tubana pampers. Abaana bano balaze essanyu olw'okubeera nabo ab'ekitongole kya Mission for Disabilities bajjukidde. Neebaza Mario tuwa Christmas. Maria olwa Christmas yaffe gye yatuwadde kkeeki. Mukama amuddizeewo keeke ennungi eno ne Christmas. Olivia Nemba alabirira abaana bano agamba nti bangi babasanga mu byumba ebikyafu. Abazadde baabwe babasuulayo nga tayagala kumulabirira yadde n'akamu. Kaakati okumujja mu kiyumba omwo era Maria yafaayo nnyo okulaba ng'akolaki ng'amugjamu. Baabakadde babulikwa n'abantu ba bulijjo baweereddwa ebintu bye bayise mu nnaku zino enkulu okuli omuceere, sukaali, sabooni n'ebirala bye baweereddwa omusumba Bunjoni owa Christian Restoration Ministries esangibwa ebbombo. Ono akubizza abantu bonna abalina okuyamba abatalinamu asereze. Bugamba kanda bayagala ki ensi n'okuwaayo n'akola atya n'awaayo engeri yokka ensi gyesobola okukula nga tuwaayo. Abafunye ebintu basanyuse. Bannange mpulira essanyu ekirimu simina kumanya kubanga senga n'olufirwa twebasapoosa obunjo daddi waffe kuba bannange nze sinza nakutenda pasita bunjo kyakoze. Ne Pastor Vincent Museveni wa Ebenezer City Church ng'alina omuzungu ina tebawadde emmere n'ebyokwambala abantu abalabona olw'ennyinja mutanzika okujjula n'eyingira amaka gaabwe. It's a mandate to the Church of Jesus Christ to help the people. When you do, the people have freedom. Twagamba tuteekwa kwemerera n'abantu bano tubaheereze ekyokulya. Abantu basimye omusumba Vincent n'omuzungu olw'okubadduukirira. Mawulire gaffe ag'ebyemizannyo omutendesi w'ettiimu y'eggwanga The Cranes alangiridde ttiimu y'abazannyi 25 bagenda nabo mu mpaka za Pre-CHAN mini tournament eziteekateeka ttiimu ezigenda okuvuganya mu mpaka za Africa ez'abazannyi abazannyira waka eza CHAN ezitandika ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja mu ggwanga erya Cameroon.
Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes ey'abazannyi abazannyira awaka y'abazannyi 25 yakusitula leero ku ssaawa 9 ez'olweggulo okuva ku kiseera ky'ennyonyi Entebbe okwolekera eggwanga lya Cameroon okwetaba mu mpaka za Pre-CHAN Mini Tournament ezitandika ng'ennaku z'omwezi lumu zikomekerezebwe nga 7 omwezi ogujja. Abazannyi 25 abali ku ttiimu kuliko abakwasi ba ggoolo Joel Mutakubo owa Kyetume FC, Nafiani Alyonze owa URA FC ne Tom Ikala owa Police FC, abazibizi Eric Senjobe ne Hassan Muhammad aba Police FC, Azizi Kayondo, Paul Wira ne Hadidi Lwali waba Vipers FC, Ashraf Mandela ne Patrick Mbo waba URA FC, wamu ne Mustafa Mujuzo wa Kyetume FC, abawuutanyi Shafiki Kajimu ne Saidi Kyeyuna aba URA FC, Tony Maweji wa Police FC, Bobo Sibyaruhanga ne Kalimu Watambala aba Vipers FC, wamu ne Hassan Senyonjo nga ye kapiteni wa Wakiso Giants FC, abateebye Ben Ocheni wa Police FC, Ibrahim Oliti, Milton Kalisa ne Muhammad Shabani aba Vipers FC, Viane Sekajugo wa Wakiso Giants FC, Joseph Semujo owa Buru FC wamu ne Joakim Ogira ne Stephen Mukwara aba URA FC. This is a really good platform for the players, not only to get good match preparation as a team, but also, the opponents will be playing, match-up night. Players will get time to acclimatise in Cameroon. And yeah, we're now looking forward, there's good energy in the group and we're looking forward to the journey and to get to Cameroon and to start playing over there. Omutendesi w'abakwasi ba ggoolo Sadiq Waswa asikidde Fred Kajoba eyagobeddwa mu nkambi olw'okujemera ebiragiro ebiziyiza ensaasanya y'ekirwadde kye COVID-19 mu mpaka za Pre-CHAN Mini Tournament eziteekateeka ttiimu Uganda yakuzannya ne Cameroon, Niger ne Zambia nga babazannyi ba KCC abali ku ttiimu bakujeegattako oluvannyuma lw'omupiira gwabwe ogw'okuddingana ne AS Kigali mu mpaka za CAF Confederation Cup ogenda okubaawo ku lwokutaano lwa wiiki eno mu kiseera kya St Mary's ekitende ng'empaka za Pre-CHAN Mini Tournament ziwedde. Uganda yakuddamu okutandika okutendekebwa nga yeetegekera empaka za CHAN ezitandika ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja nazo mu ggwanga lya Cameroon, nga Uganda eri mu kibinja ekyokusatu omuli Morocco, abalina ekikopo kino Togo ne Rwanda. Mu malala ge tulina ag'ebyemizannyo z'omu liigi ya Premiership eggulo, Liverpool ne Tottenham Hotspurs ne West Ham zasudde obubonero nga yo Leeds